Musumba Padde Musoke, Pastor Fred Wantante yamwaniriza katuuti ogenda maaso n'okugabanako n'abagoberezi ba Kristo ekigambo Katonda kye yamutadde ku mutima ekinaabasobozesa okutambula n'okuwangula obulamu bw'ensi eno. I told him, are you sure God is telling you to go to Rwanda? Ne mugamba okakasa nti Mukama yakusindika e Rwanda. And he said, yes, Pastor. N'angamba nti weewaawo musumba. I want to go to Rwanda and plant a church. Njagala genda Rwanda nsimbe kanisa. So I prayed for him. Ne musabira. Released him. Ne muta. Fast forward. Era mangu nnyo. Now he has planted churches in Burundi. Kati asimbye amakanisa e Burundi. He has helped start churches in Rwanda. Era ayambyeko ne mu kutandika amakanisa e Rwanda. Ekigambo omusumba kye yabuuliddeko kyabadde kyekuusa ku kwagala Katonda, okwagala abantu abakuliraanye nga ly'etteeka ekkulu Yesu Kristo lye yalekera abagoberezi be. And Jesus answered this Yesu man n'amuddamu and said, you shall love the Lord your God n'amugamba onaayagalanga Mukama Katonda with all your heart, n'omutima gwo gwonna, with all your soul, era n'omwoyo gwo gwonna, and with all your mind. n'amagezi go gonna. Musumba Padde Musoke yagenze maaso n'alambulula obukulu obuli mu tteeka lino eritulagira okwagalanga Abakristaayo n'abagoberezi ba Kristo nga bwe tuba tetubikoze bingi nnyo bye twefiiriza. Now, the first thing to understand about loving God, Kati ekintu ky'olina okusooka okutegeera mu kwagala Katonda. loving God is not a suggestion, loving God is a command. Okwagala Katonda si kusalawooko, naye okwagala Katonda kiragiro. Are we together? Tuli ffenna. So that implies it's not something you debate about, should I love God, or if I feel like I'll love him. Ekyo kitegeeza si kyekintu ky'olowoozaako Mukama oba If I mwagala. feel happy, I'll love him. Oba oli abwe mba nsanyuse naamwagala. If I don't feel like, Oba oli abwe mba sikiwulira, I'll not love him. nsobola okumuleka ne simwagala. Jesus said, Yesu agamba loving God nti okwagala Katonda is the first kye kisooka and a great era commandment. ly'etteeka erisingayo. Bw'atyo yayogedde ku bulamu bwe, embeera gye yakuliramu ne mwe yayita, okusoomoozebwa okw'amaanyi kwe yalimu mu buvubuka bwe obw'okusoma, okutuusa Omwoyo Omutukuvu wamusisinkana okwetwalira ekirabo eky'obulokozi. We are just used to do is to be in witchcraft and doing all kind of Nga funny tuli mu things. kusamira na kuloga. We didn't know church. Nga tetumanyi kanisa. All we knew was witchcraft. Ffe twamanyanga kuloga. My father had up to 9 wives. Taata wange yalina abakazi 9. Nategeera nti maama yali mulogo. Terrible witch Yali mulogo. in Butambara there. Omuzibu ennyo e Butambala. And she died a witch and a cursed woman. Maama yali mulogo era yafa mulogo era mukazi omukolimire. I know where I come from. Bannange nze gye nva mmanyiyo. Musumba Musoke ng'onaasobodde okuzimba amakanisa mu ggwanga erya Rwanda ne Burundi gy'asinziira okukola emirimu gye egy'obuweereza. Bw'atyo yasabye abakkiriza n'abagoberezi ba Kristo bonna mu ggwanga okulaba nga bettanira okubeera n'okwagala mu mitima gyabwe, bagoberera ebyo byonna Katonda by'abagamba, beerabira ebibeetoolodde, olwo lwe banaasobola okubotola n'okuba kwe batuuka mu bwakabaka. And you have the ability to love God. Kitegeeza nti kati naawe osobola okwagala You Katonda. have the ability to love your neighbor. Olina obusobozi okwagala muliraanwa. We can fulfill this commandment Tusobola okutuukiriza of loving God with all our heart, with all our soul, and with all our might. n'emmeeme eyo n'amagezi go. Because Kubanga God is love. Katonda kwagala. He has poured it in our hearts by His Spirit. Ate era ayiye okwagala kwe mu ffe ku lw'omwoyo we. Ours is to let it flow out. Ffe okwaffe tulina kuleka kwagala Ours is to okwo. experiment it, exercise it. Ffe tulina kulaga kwagala okwo. Embeera erabika ng'esoomooza abakkiriza. Ono agamba nti yo tejja kuvaawo wabula bwe weekwata Katonda okyasobolera ddala okuwangula embeera enzibu erabika ng'ekwaŋŋanga, era ng'omuntu ajjudde okwagala kwa Kristo mu ye bingi by'asobola okutuukako. It doesn't matter whether they say you are cursed, whatever the people can bagamba say. nti oli mukolimire wasiraana. It doesn't matter your color, it doesn't matter your gender. Si nsonga oba oli musajja oba oli mukazi oba oli Jesus walangi. make a statement. Yesu yayogera If anyone nti omuntu yenna loves me, bw'anaanjagala, he will keep my word. bw'anjagala anaakwata ekigambo He kyange will obey my commands. era ajja kugondera ebiragiro He byange. will observe my instructions. Ajja kubeera ng'awuliriza ebyo And my by'omulagira. Father Era ne kitange will love him. anaamwagala. And I Nange and my Father, ne kitange we will come tunajja and make our home era ne tutuulanga with him. mu ye. Nze Abe Munywevu, Gugudde TV agaguddewo.